Meka? Poliisi ya Bulaga ekutte ensibuga nkyawusirwa kubba nte ngo naziyimbudde ku ttale bannyinizo gye baali bazisibye azeefuniremu ssente okukwatibwa kitiri abatuuze okukola omuyiggo ku babbye ente walwamu ekengedde ne bamukuba ebifaananyi nga bananyiriza oluze ne babiraba ebibayambye okulondoola nsibuga ne bamukwatira mu lufula yabadde azikokolidde atwalirwa ku poliisi Nakabugo ente zino ng'olwotuzi yategeeza nti yabadde amanyi ente zino ze zimukuza mukamaawe nga bamukwatidde abadde ateekateeka okuziza yazijje tagisanga ngasibe kuba waggulu gye tulundire nazisanga zaali bbiri eri eyaffe yamayembe mawanvu era wenatuusa bega nagamba eri eyaffe yamayembe mawanvu si yeeyo nenjita nengoba ziri nengomawo yeegayiridde asonyiyibwe nga siwasa n'okumaze nga bannyini ente beekukudde obubbi bw'ebisolo obususse mu kitundu kyabwe. Kyembakuutira balunzi bannange mufeeyo nnyo ku bisolo because tuli mu nnaku nkulu abantu banoonya ssente wansi kubulwa waggulu olaba webatandikira okubba emisanatuku oli najjawo ekisolo kyoba okisibye n'akitwala embeera mbi nnyo. Azisanga ku ttale gyazisumula misanatuku ssaawa 4-5 ngange azitwala waliwo simanya waali kalufula kaliri wansi ku 9 nga gyazisiba wasibaawo n'agenda n'anoonya abaguzi. Kati yewe yazze ku ssaawa 4 n'agisumulula n'agitwala yayise na mu nsiko gye twagenze tugoberera bigere bya nte wawe yayise n'agikyusa n'omuguwa. Mu ngeri emu Nannyini nti yakwasisa omusajja nsimbi alafa akalibu okudumira ekibi ky'ababbi b'ente azuuse n'asaba gavumenti okussa akazito ku babbi b'ente bagambye nti bayitiriza ejjoogo. Kiddidde poliisi ya Bandabbi wano ku lwokubiri okuzingiza nsimbi alafa ne bamukwata nti nabbanga gipakidde mu kutiya n'eddiba lyayo ekyasombodde abatuuze mu Acholi quarters. Ente eno we bagibbye ku makya ennyo ndowooza kubanga nze mbadde nagenze ku mulimu kola nga nkola kiro naye bankubidde essimu ku ssaawa nga emu nga yakakoona nti ente teriiwo nenzija ne tutandika ofollowinga footmarks ne tugoberera okutuusa gye twasanze gye basalidde eyo enkulu kubanga ente zaabadde 2 naye ento n'esigalayo. Mpiti Brian emyaka 3 omutuuze weerugazi olwafuja maluligano najja ku poliisi ya Jinja Road okola statement. Tuzze wano ne tukonfaminga nga yeeyo kuba tukonfamize baikala n'endowooza ne mu saizi yaayo okusinza ku bwe mbadde ngimanyi. Ono ategeeza nti ensimbi yabaze nti n'amulekerawo ebyenda n'omutwe bw'atasibe gavumenti afuna obwenkanya olw'ente eyo okubbibwa. Mpiti okujja e Kampala awerekeddwako muganda we Ntalo Valentino nga naye avumidde ejjoogo lya nsimbi n'ekibinja ekibabbira ente. Poliisi omubbi yamukutte mulina era ffe tubadde tusaba bannamateeka bekikwatako omulimu gwawe bagukole bulungi. Abudu Muwonge ne James Magale bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.